katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Yesu anoonya bayigirizwa ate nga bayigirizwa ddala. Omuyigirizwa ddala ne bw'omusala omusaayi guyiika Yesu. Even if you cut a disciple, indeed their blood is Jesus. Omuyigirizwa ddala talamuza Yesu we, takubaganyizibwako birowoozo. The Jesus of the disciples indeed is not bargainable. Omuyigirizwa ddala tawaanyisa Yesu lwe lwa magoba. A disciple indeed does not exchange Jesus for profit. Omuyigirizwa ddala awaayo obulamu bwe ku lwa mukama we. A disciple indeed gives his life for his master. Omuyigirizwa ddala kyakkiriza kiba kyamulya. Whatever they believe in, a disciple indeed is already consumed by it. Kyakkiriza kiba kyamulya. Is already consumed by their ideals. Omuyigirizwa ddala aba yateekawo obulamu bwe afaanana oli gw'agoberera. The disciples indeed gave their lives to resemble and look like their master. Tageti ya Yesu kwe kufuula omuyigirizwa ddala. Jesus' target is to make you a disciple indeed. Era nga mu bulamu bwo olwo Yesu ye nnamba emu. And in your life, Jesus is your priority. Omuyigirizwa ddala abeera ku level ng'asobola okuleka ekintu kyonna ku lwa Yesu. A disciple indeed is on a level where they can abandon or forsake anything for Christ. Omuyigirizwa ddala yakkiriza ebyandikwa biri ebigamba Is the one who believes those scriptures that say nti akkiriza nze that whoever believes in me, yeefiirize yekka, let him deny yeetika himself, omusaalaba gwe, let him carry his cross angoberere. and follow me.